nalabye ebigenda mu maaso nasooka nembeera omu kubagamba nti omukulu Moses Ali yajjayo empapula n'alaga obwetaavu bwe eri ekifo ky'omubaka wa paalamenti ewaabwe gy'azaalwa mu North. Ffenna tukkaanya nti omukulu Moses Ali yandiwummudde si kaaki. Moses Ali wandiwummudde si kaaki. Embeera gy'olimu tesanyusa, weetaaga kuwummula. Oli musajja mulwadde, ebikolebwa si birungi. However, ndabye abagufudde omugano, ndabye abakirowoozezza nti embeera y'obulwadde gy'alimu sinnakitegeera. Abazannya Moses Ali busikiiti buno bu comedy bu TikTok videos mukikola mu mbeera nti mukikola mu mbeera nti Moses Ali ekyo kyali akyagala, ekyo kyali akikola kufunirako bululu, mukizannya mulowooza nti Moses Ali ng'omuntu ali sinnakitegeera kyemuzannya kyeki. Era kye sinnategeera mukizannya nti Moses Ali agenda kuddeyo anyeenye omutwe, mukizannya nga gwe muzannya mumanyi nti jeno mwali mulowoozezaako nti Moses Ali jeno mu magye ate ow'omu North si jeno wa wano nti ye Kayemba jeno bijirwa oba muyita jeno bijirwa oba muyita Professor Bajjo, bino si byakwetuuma. Oba muyita jenani Fujita ono wa wano muganda wa Supremacy onyina hawalo yali Foster General omukulu Mubaraka Munyagwa. Njagala kusinzira wano ndabule bannayuganda. Moses Ali ekituufu nganze omuntu nzikanya tasaana kwesimbawo embeera gy'alimu. Naye Moses Ali kyemukola okumumookinga, mumuvumirire obukadde, temuvuma bukadde wabula mumuvumirire nti oli mulwadde osaana kuwummula. Naye okuzannya embeera gy'alimu nze Nuruddin ndabanga si kikola kya bugunjufu. Ajimbuuza who's to blame ekyo kyakoleddwa mu Comedy Store. Kati nalabye yati si Comedy Store yokka, bano bakisuziza bu video buli ku TikTok, bu video buli ewantu ow'enjawulo. Kati paka lwe bakisitudde ne bakitwala ku stage namba. Sami Simanya na Sama. Yani? Sami Simanya na Sama. Sami ne Sama. Sawa Simanya Sama. Sawa Sami? Bali awo. Baliwa? Swama. Okay. Bali awo. Byonna bye muli. Swama ababadde ku Comedy Store ne bizannyibwa ne bitandika paka lwe mwasiibudde to the extent ne muteka n'ekifaananyi mu background ku stage. Twabaddeko ekifaananyi mu background ng'omukulu aliwo ati ekya Jeno mu mbeera gy'alimu. Kati Comedy Store oprovokinze abantu bangi, oba olw'okuba oli mu kiga muhangi, kubanga waliwo ebintu ebisobola okutandikibwa n'ogamba stop there, wano siina bwe ngenda kugumala. Era njagala kusinzira wano okubagamba bwe munaalaba Comedy Store weggaddwa, bwe baba tibagiggadde kati oba maaso eyo, bwe munaalaba waliwo atwala Comedy Store nga yasibiddwa, abo abaana bayinza okusibwa obulamu bwabwe bwonna. Gwe tomanyi kye bayita power and authority. Ekyokusatu, eno gavumenti yabayeekera. Oyina okukakasa nti byokola byebyo. Ekyokubiri, in all fairness, ne bwogenda mu America wasinga eddembe ly'obuntu.
olaba osekerera muntu munene mu America obesity mugamba bugambi nti sina musekerera mugamba nti kati nga olaba nga gundi bwali omunene bakuyita balaba ngo body shaming mu Europe eyo omuntu okubeera obubeezi omunene n'omudescribing nga bwali omunene ogamba ono gundi yagejja ndi kati olaba bisambe bitereka musiba muvuma Jenkins mukasa wano mbo musajja munene olaba bajjo bwe yakula bwatyo n'omutwe gwe n'ovuma lumbuye butayina matu bibagamba lumbuye butayina matu eyo singa basibwadde oyina by'olina okwennyonnyolako weewozaako sibeera mu America mu ababeerayo muyinza okumpabulamuko kitegedde ogera naye mugane ndi ku set omugane naye babawadde oli ali mu ddwaliro essaawa emu mulindemu wanaawa okay embeera eyo gye twogerako ngamba gwe ng'omuntu atulaba essaawa eno mubuulire gwani essaawa eno gwe gy'osinziira ekyo kikolwa kiba kitya kale aludde mu bukulembeze beeremeza mu buyinza oyinza okuba omutuufu bati olowooza taatawo ku myaka gy'alina singa afuna ekirwadde bwe kityo bwe wandyagadde abe atya abantu mulina bazadde bammwe bayiika endusu nammwe mukimanyi abantu mulina bazadde bammwe bakankana atambula ali bw'ati kati kubamu akafaananyi nga taatawo ali mu kkuba akankana abaana b'ekyalo ne bamulaba ng'ayingidde kyaki kobbo teyandizze mu kyaki first nze naawe tusaba omukulu aleme kwesimbawo mugamba aleme kwesimba eyo wabe bamwagala anti nze ŋŋamba nze n'abalala tulowooza teyandyesimbyewo naye wabe bamwagala naye ekisooka constitution emugaana okwesimbawo kuba alina line nini ayinza n'okugenda mu balema ayinza n'okugenda mu bakadde n'amaliriza ng'ayingidde buli wamu ayingira kagamba amaliriza naye nze ŋŋamba nti ekimala kikola kimala kubanga singa tugakale ye tasaanidde kujja singa taatawo ba maama wajja mu kyaki n'atuula mu maaso ayiwe n'endusu bw'ateekayo omumwa bamuteekeko akagaati nene dda muzeeyi bali ku ddembe olimba mwami Kagolo so bambi omulese kufuna matendo masaakalamentu mikisa and what have you naye ekituufu kiri nti ekijja si muntu nina abadde bakola statement bano bayinza okuloza nabwe obedda nsoma comment bano bayinza okuloza kuyisima Alexis kye yafuna kyembadde nzijjako nti kino ekijja kati nsinzira wano okugamba ekijja si muntu buli eyazannya akantu ka Moses Ali si kutiisa nze nkubuulira omanyi waliwo ebintu by'olina ozannyirako mu nsi nebyotalina kuzannyirako ne bw'ogenda mu Amerika ow'amagye aba w'amagye ne firimu z'olaba ne firimu z'olaba bo teboogera they command teboogera they command teboogera bakozesa actions kati bamala okuva mu Amerika ne tujja mu Uganda ewali nti ow'amagye aba w'amagye ayingira ku ttaka n'akugoba ku ttaka lyo ebyafaayo by'amagye omukulu Moses Ali yali ku mulembe gwa Amini gwe batunyumiza nti omusajja yayingiranga mu dduuka yalisanga abantu sapatu ebimu bifu naye waliwo bibanyumya ebituufu omusajja yayingiranga mu dduuka litunda tugeze soda n'agamba ani asinga obuwanvu wano opangeko kurete ezimutuukako muzintwalire eka ate nga mugambayo teri agambayo nezigenda ne wabaawo ode yajja abasirikale bantu nga mmwe ate bakolera mmwe ayina engatto peye ebbiri waako omusirikale peye emu baŋŋamba ye yali tamala emirundi eyanyumiza ng'akusanga mukubona agamba oli muzange zizo wazireseka
ompe kati tuli ku General Moses Ali oyo omu ne tugattako General Moses Ali ow'omu North. Alina abantu abantu ba North tebabazanyirako, tebasonyiwa, obusungu bo tebabuta, alina okukubamukko, alina okulwanamu naawe. Iyo gye baŋŋamba ewasinga eggaali enzibu ennyo yali Ssaani Kamili eggaali Kaabe Bobi Wine agimanyi. North teseka okitegeera teri atagirozezzaako. Ati Moses Ali w'amaanyi. Moses Ali General nkuwa ku kifaananyi kya General Moses Ali nja biteeka wa wono ng'akubye saluti. Leka ndabe General Moses Ali kikutte bulungi, abatamutegeera bamutegeere bulungi. njagala olwekyo kibayita General Moses Ali ajja buli muntu agenda mulabako ku mulyango gwe genda mumuteera waawa ajja kutiisa tiisa gwe bw'oba omanyi wamulabyeko ebyo byakankana agenda bikankanirako mu nnyumba yo olabe ogenda kulaba kibayita General Moses Ali myaka 86. General Moses Ali yani abamuzanyirako bw'oyagala okuwa njagala bategeeza kibayita General Moses Ali yazaalibwa nga 5/1939. Omusajja nno yasoma n'amateeka looya mulamba okitegedde bw'abakwatako tebawona munnabyabufuzi ate retired military officer second deputy prime minister sinamagye gokka second deputy prime minister yaddirira Nabbanja n'amala n'agwa government lead of government business deputy lead of government business mu parliament. Ontegedde obamba weeko ku gundi azaalibwa Adjumani district okitegedde yasomera Makerere si bano boga nti tebasoma n'akufuna law n'agenda kwero DC n'afuna diploma military bw'ogenda ku occupation bateekako military officer lawyer and politician. Military officer kye kisookawo military ki lawyer si kye kisooka agenda kugira mu level z'amagye okitegedde oba nkwongera ekimukwata wajumani ava Adjumani Moyo County in Adjumani ki member of parliament for East Moyo County in Adjumani district okuva mu 2011 mbongere ekikwata ku mukulu Moses Ali gwenjogerako mu 1991 yenyigira mu kujjako Obote 1991 yenyigira mu kujjako Obote Amini nga awamba yali omu ku babaya abamuli wano ne bagamba Obote kwenda huko okitegedde yaleeta Amini mu buyinza kati njagala olebe omuntu gwe bakenda nti no Amini wa tabu kati no yali tabu nnyo bebamu ku benyigira mu kulaba nga akola ki ava ku buyinza ne bateekako Amini Idi Amini dada field marshal okitegedde konkara n'amala n'atugamba nti batugamba atya Moses Ali yaliko minister of finance ng'ebyensimbi muzibu era yali omu ku bantu ba Amini wano gwe kyobamanya gwe bwomanyi nti Amini yali tasaaga mu magye ono yali tasaagirawo ddala yali muzibu nnyo mubaaya nnyo kati bw'oba ozannyira ku kibayita Moses Ali zannya na kikyo guno muliro gwe funa taatawo gw'obuuza nti Amini yaani okitegedde njagala kuwaayo ekitono njagala kuwaayo omukulu Moses Ali njagala kulaga bwe bajjako Amini mu mwaka gwa 1979 Moses Ali yadduka e Uganda n'agenda e Sudan n'asibira mu kafo ke bayita Nimule okitegedde era n'atandika obuyeekera mu 8 ye muyeekera n'atandika obuyeekera mu 8 kati bano bakomediani bagenda bayeekera agenda kubayigga paka ku muntu asembayo bajjamu enjala buli yakoze akantu bamuyina nkugambye n'atandika kibayita Uganda Nationalist Front okitegedde n'agibeeramu n'afuuka nga bw'olaba Koni
Joseph Kony bamuyigira eno ava yadde eno adde eri aveena adde eri ne batugamba bwe bamala okugira byonna nga bizze kwe kunegotiatinga deal ne Yoweri Kaguta Museveni mu 1986 era amajege ne gateekebwa mu majje agayingira agawamba eggwanga lino ne gafuuka nga bwolaba UPDF eyali NRA n'abanga waali ndi ku Moses Ali gwe bazanyirako bano njagala nkubuulire Moses Ali kati awo njagala kumukomyawo gwe Moses Ali gwozanyirako mumanyi onaamusobola bw'anaakukyalirako akukyalireko n'omutegeera era njagala gwe weebuuze gy'oli nange abantu b'amagye obamanyi bulungi nnyo bwe tumala okugamba oyinza ogaa tebatutiisatiisa vaayo ogambe tebakukola ki tebakutiisatiisa nze nsinzidde wano kulabula byonna nga bigenda mu maaso kyokola Moses Ali lindirira ekikola ki ekijja si muntu nkuddiramu gwandaba wano ekijja si muntu zanyira ku Moses Ali oyinza ovuma Nurudini akatwe empalaata amannyo olubuto emba bw'ataasoma obuddugavu obuwanvu obumpi you can walk away with it naye Moses Ali tuli ku 5-star general Moses Ali ajja kwenoonyeza wano bakugamba yaliko Warlord aba mubaaya nnyo yaba ati oyo kugamba entalo zibanga kyakuzanyisa kyenga talina nansonga emujja mu nsiko atunda ebyokulwanyisa ali awo nga bwolaba Kony nti yatuukanga yalwanyisa Uganda n'agivaamu n'ayingirako Sudaani wuyo Congo wuyo kuganga ali awo yawulira ddala entalo kitundu kye kati akuleetereko ku lutalo Moses Ali onaamalako kempuliddeko okuyiga kwatandise kino njagadde balabula mweweeyo nga bukyali okuyigga anti gwerinda olwokusatu olujja nkugambye gwe ku lwokusatu olujja genda ku comedy store abasajja bayinza ogisalako kirindi ofulumira wali mpola buli alimu kira muntu simwe mwambala mini simwe abawala abatakyayambala mpale bambala sumino tebakyayambala mpale munda bagenda bateka kabalanga lole ate mukulu yagambye abaagala ajumani kati bayina buzibu kyabalabi abaagala ajumani abalabi bayina buzibu baba kibadde baseka lwaki tebakwata andi kugaye ojja kumala kunnyonnyola lwaki tebakwata Muhanji kuba Muhanji yakkiriza bano amana ozannya ebintu ebyo Muhanji anti nze nkubuulidde ate gambe bagenda kukwata gundi ye Muhanji aveemu nsasagge yazze dda Muhanji essaawa yonna aliira ku nsiko era gwe bw'oba omanyi obeera nnyo ku comedy store totuula nnyo mu maaso abasajja bajja gempuliddeko bagenda kusalako busazi kitundu kyonna basooke baasi ku baasi ate tayagala baturayingira wano moyo ajumani twawala nti babagamba mu basement bagenda kuyita ku lulingala n'olulugwala n'olukalenjiini kuba zonna alumanyi yalumba Ddeyumbe yabeerako South Ennimule n'ayogera Oludinka kati tetumanyi musajja Munnayuganda weeno ate nalabye abantu be bagamba kyekyo banaye bamwagadde ayogera ekigambo nga kimulemeddeyo nga bakikuba tolabye balamu wakubye engalo okubula okumutta ayina byayogedde abalamu nagira ati mutegedde abantu bamwagadde nnyo ate ku luno baba musiibula afe mu bitiibwa sigitegeera kye baagala simanyi kye baagala bamunna abamuzannyirako bajja musooka okufa naye bannaye naye nange ndi omu kubagamba awummule naye mpumula bano gye bamwagala omumuze eyo ajja kuwummuza mwe mukyagira bati ayinza okuba essasi wano n'agamba olulimi njagala lufunukeyo lubeereko ng'olwange owulire bwe binyuma so NRM ekyo weekiri ekyo kyekirala ekirimu NRM primaries zino akamyufu eyo gye muwangaalira eyo bw'oba olina ageesonyiwa akamyufu zireke
ekikonde bantu bafudde dda abantu bafudde balina gwe bakubye amasasi ejjinji eyo Wakamyufu Kenyale mukakasa nti buli obuyinza weebuli abantu tebanoonya tusaavi nga banoonya kukola ki kulya naye kati wekibeeredde bweki tikali kagenda bbeera kati nkugambye ekijja si muntu era nze njagala bagamba mu kalulu kano akajja bangi omubakawo nga bw'oyagala bangi omukulembezeewo naye weewala olulimi olugenda n'omuntu omufiirako kubanga omuntu mulimu kutuuza bantu mugaati omuntu waddembe okufaafaagana naawe naye ekyokubiri abakulembeze abali mu buyinza mukolere abantu nga bw'olaba bwe nalabye Moses Ali eno ffe tugamba mukadde nnyo ewaabwe bagamba awammaani kati ye alina byabakoledde nga bo abeewaabwe nawulira alwaniridde nnyo ekitundu kye West Nile agigaziyiza n'ogigaziya ne borders yali ekomako be bafuga eggwanga lya Moses Ali mu kitundu kye lye lifuga aligaziyiza abatereddewo embeera eyaddaladdala gy'ogamba nti kyali so nga tukyamutenda obukadde oyina mukululo kiggwa muvubuka bwe bakuteeka wali ne Moses Ali bayinza n'okukebera no tulina ababaka Moses Ali nga ku myaka 5 mu bukadde bwaliko n'okuyiwa gye tugamba nti olulimi lumuluma nga yali awaniseeko omukono mu paalamenti ng'alinayo kyayogedde sikkiriza Moses Ali kukomawo naye gwe mubaka waffe gwe tubuuza ggwe ayina embavu ali mwensa ku myaka gy'emito ku kutegeerako kw'olowooza ffe kwe tugambirako tubuuze ansadi gwe ne Moses Ali ani abadde ne contribution mu paalamenti buli lwe nayogera ngenda kiddamu I do not support Moses Ali to contest to stand again as a member of parliament in his constituency. I advise him okutuwaayo omuntu omulala asongeko gwalaba nti ebirowoozo bigendera awo bwe ndowooza nze otherwise naye nga tukyagenda mu maaso mu bulwadde bwalimu okkiriza nti waliyo ababaka be tulina nga bavubuka b'amaanyi naye nga bwe bakugamba tulage byayokoze mu paalamenti ne byayogedde bwe tugenda ku ansadi ya paalamenti oyinza okunoonya omubaka waffe n'akubula gwe naawe olina bw'obiraba so to be respectful take a comment yo wansi awo bwe tutambula ne tugerera kika ne bwe ziba 5-10 comment say something advise oba supplement add something on the story straight away ndabye eggaali bandaze nti ebadde y'ensambya nkole ntya nkuzanyireyo emoji wulire ebadde yawa enewulikika wulira bana bali ku gaali balabe sokolindeko alako oli bali mubba omulabye bali bamubyeko wuyo bamubye uyo omusajja bamubye ate bamukubye ndaba bamukubye buno buli ku gaali just NRM guys just wambadde masati ga Museveni waabo bali ku gaali babakubye bambira omusajja bamukubye ono bankugambye looking emmotoka ze mbalabye ze gaali ze bakola bali ku baali obalaba nkugambye looking emmotoka byabadde ensambya Gaba Road yes omwana agitadde bamita HNUG ensambya Gaba Road eggaali abaana bano balina t-shirt bababbye enzibe babazibawadde basooka ne bakuba abantu ku lunaku lwa President Museveni lwe yajjayo empapula ne bamala omukulu Twadongo Secretary General n'agamba abo tetubamanyi bayaaye si baffe Namyalo Hajati Hadija Namyalo n'avayo n'agamba nange bwe muba muyina ekibi kye tukoze naffe tuli bantu abantu baffe basobola okusobya tuveeyo tuvumirire nti nedda ye kanziremu ndabe bambadde t-shirt zaani andi wano waliwo kampu nisooka oleka
ndabe zamba omanyi za mirundi ebiri ndabako pe naye zino za njawulo yero yera eriwo obulungi kifaananyi kiri wala nawe nsobola ogiraba obulungi mu nsaasiro obateeka obulala omu baamukutte baamugobye ne bamukwata kakuba nno tekazze ne bamukwata ku ssaawa nga 7 bamukubye yasigaddeko kikuba mukono mu bufunze kataafe abantu baavudde mu mbeera ne bagwikiriza omu yabadde obaamantaala bati ekyamutuuseeko si kirungi eggaali sinnakitegeera ekituufu eggaali weba eggaali ya NRM shame upon you mwagala ki ekituufu aba NRM kyova olaba nze njagala omukyala Hadija Namyalo Hadija Namyalo yavaayo n'agamba eggaali yabadde eyambadde t-shirt ezaffe era mu kuzambala nga zaffe kuffe ku tiimu ku kampu zaffe kuliko yaleese eggaali abayaaye naye nduuza teyababuulidde kyakukola baate bazze kukola mulimu gwabwe gwe bakola ku street ki ekirina okukolebwa njagala okusinziira wano nvumirire eggaali kyekola si kirungi babadde ensambya bakubye abantu babbye abantu nga badduka buddusi ng'ensenene weebuuza balagawa era ani abanyiizizza tebamanyi babe bakuba ba NRM tebamanyi babe babba ba Nuupu tebamanyi babe babba ba Munyagwa tebamanyi babe babba ba Stesha Mayanja bo bali ku kimu kila muntu kila nani gwe basanga gwe bakuba naye ekibuuzo kiri nti gwali emabega w'eggaali kino kyongera kwagaza kibiina kyo kya NRM gwali emabega w'eggaali kino kyongera kugamba abantu bongere okwagala ekibiina era 226 babalabiranga ddala ekigendererwa ky'eggaali sinnakitegeera Hajati Hadija Namyalo vaayo oyogereko n'abantu bano Hajati Hadija Namyalo eggaali zino mmanyi guwazivumirira omulundi guli n'ogamba abo abaana abaabalese ba NRM twogere nabo tubabuulire twabaleese kukola kino si kubba bantu si kukuba bantu wayawukana ku bakulembeze banno mu NRM abaagamba si baffe abo babbi bubbi baba plantinze bupulantinzi no kati ye eggaali yakoze bweti yeerowooza bw'oyambala t-shirt ya yero ofuna impunity kuba bukubi babubbi weddira eka abantu bajja kuba abantu amasasi abantu waliwo ebintu ebisobola okujja nga musaaga eggaali eyinza okuvaako akasambattuka abantu ke baanoonya edda eggaali eyinza okuvaako sparking point abantu ke bayinza okwekalakaasiza ebituufu ate nabo ne baba nti batuufu bali mu kwerwanako eggaali bw'eba esazeewo okulumba abantu ebamalako eddembe lyabwe yo kyeyina egamba nti olw'okuba eyambadde uniform eya yero ekuliko Museveni is my president Museveni naawe n'osigala ng'osirise abakulu ba NRM wano mu Buganda musirise mbala muli mu kulwanira bifo kati ani atwala Buganda as vice president ani secretary general ani vice president east oba chairman bino bwe babigenda maaso where are you guys ekyokubiri if it was Noob doing these things ebyaba hooligans what would be their consequences mbuuza NRM singa abadde wa Nuupu nga yakola ebintu bino singa abadde wa Munyagwa kuba kati opposition yaweze singa abadde bantu ba Stesha Mayanja nga bebakola ebintu bino nga Bansereko Muhammad Bampuuga
kye mugamba gavumenti mwandirinze bantu kusooka kubba bantu mirundi 10 twagala tuteekewo embeera tulabe abantu bano nga balayiningiddwa mu kkooti twagala okulaba ku gaali eno nga bakiyita batya mugifuuzizza yonna gye yeekukumye tulabe ku justice naye bwe tunaalaba abantu bano nga basigala bagenda mu maaso President Museveni tetwagala oveeyo weegaane remember wagamba you are the master of violence therefore bwe violence ye efaanana bweti muganda waffe kitaffe president w'eggwanga lino ssebo kyusaamu bino ebintu ebikolebwa si birungi lwaki sibasiibulira wano comment subscribe share and like gw'obiraba otya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh siri bulungi nnyo olw'ensonga lwaki sigize nnyo mpuliramu kiyegu mweraba